Mwabesunga lwendi gwa kale nno mwesunga ekiribeerawo. Tomanya baba Katonda byagera. Bw'atyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako. Yaloota Wampologoma akuuseemu amannyo n'agalondawo. Kyova olaba aweerira tewabula Mpisi egawenja bwiso. So nga Wampologoma ne bwali bazaayo agenda n'agagye. Yekolera itongwa gegange musibye mutyo bamusuze mutyo okusinzira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambika na alhamdulillah naffe gye tuli Mukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi teweerabira tegogwa kunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta waliwo bannakigwanyizinga embwa ennundire mu kiraalo bavaayo ne bagamba kati temukyalwana dikiteeta mulwana bantu ssekinnoomu temukyalwana Nakyemalya mulwana bantu ssekinnoomu Museveni mwamuvaako kakati mwadda kulwana bantu ssekinnoomu nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta singa nkulaba mu karakita yonna etembeeta omumpembe Yoweri Kaguta Museveni nsobola okuwummuzaamu Yoweri Kaguta Museveni olunaku oba ebbiri n'ensooka mmaliriza gwa mutembeeta kubanga gwatembeeta Yoweri Kaguta Museveni ate gwe maanyi ga Yoweri Kaguta Museveni kyokka nga ate gy'okoma okumutembeeta ate nze onfuula omunafu kakati nina okukuba amaanyi ga Yoweri Kaguta Museveni era nina okukuba ekyo ekinfuula omunafu kyova olaba nkugamba ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta abatembeeta Yoweri Kaguta Museveni be balya ssente z'eggwanga kubanga okutembeeta Yoweri Kaguta Museveni kitegeeza kulya ssente za ggwanga. Yoweri Kaguta Museveni musajja mubi ku kyalo biseegerwa bw'aba talina ssente talina amuyita ddaali tasobola kufuna amuyita switi kati bw'owulira omuntu yenna adaalingisa Museveni bw'owulira omuntu yenna ayita Museveni omulungi manya nti abeera yaliddeyo ku kasente naye jjukira nti akasente ako Museveni abeera takatundidde ettaka lya muzeeyi Amos Kaguta awummule mirembe aba tatunze ente ze wabula akasente ako ke kaaliguza eddagala oba olidde empeke z'abantu ke kaaliguza ebitanda mu malwaliro ke kaaliguza ebitanda emulaga abakyala gye bazaalira oba ekawempa abakyala gye bazaalira ne weesanga ng'abantu basobola okufa bangi nga waliwo omuntu omu eyalidde miliyoni 5 miliyoni 5 ebyo nga Museveni abikuwadde olowooza zigula emikebe gya panado emeka olowooza zigula aspirini mmeka olowooza zigula eddagala eriweweeza kawuka ka mukenenya mmeka olowooza zigula eddagala eriweweeza ku kansa emikebe emeka kakati nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta ate njagala okukibategeezaako Museveni mubi naye ate omuntu atembeeta Museveni aba mubi n'okusinga Museveni singa wabaawo ekizibu nga gwe ekizibu kye weeraliikiridde naye ate kino ekiremezzaawo ekizibu kibeera kizibu n'okusinga ekizibu y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga nsobola okuwummuza ku mumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'ensooka nkwata ku abo abamutembeeta kubanga Museveni kizibu naye ate bano abalemezaawo ekizibu bo kizibu n'okusinga ekizibu ndowooza tusimbulire wano mu butongole vidiyo ya leero mu magye oba mu lutabaalo waliwo kye tuyita ambush mu lutabaalo waliwo kye tuyita ambush ng'oba olumbye n'ogwa mu ambush naye ambush tekitegeeza kukomekkereza lutabaalo tekitegeeza kukomekkereza lutalo era bw'okukomekkereza olutalo omulaba abeera akuwangudde kuba omulabe singa akutega ambush n'akusuula mu ambush ye kyaba ayagala kuteekamu kutya kw'amaanyi kuteekamu fiya y'amaanyi omwesonyi woleme kuddamu kumweŋŋanga wabeere ng'akuwangudde era kasita ogamba tudde emabega mukudde emabega n'ogamba tetuddamu kulumba omusajja w'amaanyi omulaba abeera akuwangudde bw'ogwanga mu ambush osooka n'okolangamu kaseti bbaka katono n'oddamu n'otuula n'abalwanyi bo oba abalwanyi bo bali mu bwongo ne weefumiitiriza n'obwongo bwo nga ye mulwanyi wo n'obugamba twetereze kati tuddemu tulumbe naye bw'oviirawo ddala omulabe abeera akuwangudde Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'akyayeekera gavumenti ya Dr. Paul Milton Obote yagwangako mu ambushi
di bamwitanga Major General David Oito Joko DDO David Oito Joko yatwalako kuba Museveni eruwera nga tekalinya yabasuula mu ambush eziwera DDO yabasuula mu ambush eziwera Yoweri Kaguta Museveni yakolangamu kaseti baka katono nete yagamba nga ko balwanyi nti biganye bannange tuddeyo waffe Rwanda tulemereddwa yagamba bugambi songa mbere safari ndefo tembea musituke tuddemu tutambule bupya wadde tufunyemu kaseti baka katono naye eri ensobi gye twakoze ne tugwa mu ambush etuyambye nti batuttidde abantu bano oba osanga babadde bakyasobola okututtira abantu 10 kaakati tuyiyeeyo structure endala oba strategies ez'olutabaalo endala naye era ne baddamu ne balumba naye nga tebanafuye nga tebajjeemu muliro kubanga era omulabe kye yali ayagala DDO David Oito Joko bajjeemu omuliro olunaku olw'eggulu nagudde mu ambush nazindiddwa navumiddwa abo abatanjagala bulijjo abalinda olunaku Yekolera Itongwa lwasobola okukola mu setback oba Yekolera Itongwa lwe basobola okumusuula nga bawulira mbasuseeko era nga bawulira awo wendi be basaanidde okubaawo amagezi ekitone tebabisikira nkiddamu amagezi ekitone tebabisikira ne bwe bali babaana bange balisikira obugaali balisikira ettaka lyange mu kyalo nange lye najja ku kitange ne tewali agenda kusikira ntegeera yange bali baneeyaabwe tewali agenda kusikira bitone byange nkumuliitu bye nnina kikyentegeeza nti Yekolera Itongwa ne bwenvaawo tosobola kufuuka nze nkiddamu Yekolera Itongwa ne bwenvaawo tosobola kufuuka nze ne bwe weeyita Yekolera Itongwa tosobola kusikira ntegeera ya Itongwa ate tosobola kusikira bitone bya Itongwa basudde yakugamba nti ngulika walya bwe yavaawo iklasi waliwo abaddawo naye bajja nabyabwe yeka walya bwe yafa ebibye yagenda nabyo ku olwo nammwe bwe mulijja nga bwe muli mu kulwana nveewo mmwe muddewo mulijja nabyammwe nze ebyange ndiyingira nabyo entaana yensonga lwaki nkugambye wampologoma ne bw'aba azaaye agenda n'amaanyi ge nange lwendifa nja kugenda n'ebyange so ambush eyo yabadde egendereddwamu okunafuya Itongwa kubanga Yekolera Itongwa agattako ate Yekolera Itongwa ku saidi ya NRM atoolako yensonga lwaki NRM yawendudde ebibinja binnumbe gwe sooka weebuuze mu boogezi ba National Unity Platform bonna oba mu boogezi aboogera ku lw'enkyukakyuka waalabye eya Nnumba waawuliddeko Fred Kajubirumbu yenga Nnumba waawuliddeko ASP Wirasiimwe nga Nnumba waawuliddeko Patricia Sewungu nga Nnumba waawuliddeko Masaaba nga Nnumba waawuliddeko Piti nga Nnumba waawuliddeko abali ku saidi y'enkyukakyuka nga bannumba abali mu kunnumba olwaleero be baali bakozeeko era ku vidiyo nga balumba Bobi Wine abakola posti olwaleero ezinnumba be baali bakozeeko ku posti nga bavuma Bobi Wine kakati sooka weebuuze gwolowooza nti eno teyabadde ambush yakunsaanyizaawo ddala butadda nneme kuddamu gattako naye ng'omujaasi omutendeke manyi nti ambush kaba kaddaaka kulaga nti next time bw'oba olumba jangu ne strategy endala eyo togiddamu girumbisa nze ne mu kisiraane nzigyamu omukisa bwe tufiirwa ewaka tuba tukyali mu kunyolwa n'ate tufuna obudde obukuŋŋaana oba omukisa ogukuŋŋaana nga twali tetufunangako mukisa na budde bukuŋŋaana bwe tubulwa omukisa n'obudde obukuŋŋaana wano we tufiirwa olumala okuteeka munnaffe emagombe tusula enkeera ne tutulamu mu meeting ng'ab'ekikawo twejjuukiriza tennyumba maama egenda mmukuba ti omuzikiti gw'okukijja gwetaaga kuzimbibwa nti bannange wali wazise maama tumuteerewo mpaka saamulimire emmere kyentegeeza nti ne mu kisiraane
jangawo omukisa. Kati ntegedde mu ambush eno ennwana entuufu oba ennumba entuufu ti strategy nasoose okukozesa yabadde mbi. Ekyo nzikiriza. Strategy nasoose okukozesa yabadde mbi. Naye abawulira nti bwagala kunnwana bwe munsimattukako wano mugenda kuba temukyasobola kunkwata. Kubanga enambush gye mwansuddemu yabadde anaaweya. Teyabadde neetegekere mugikozese. Bwe mutagikozesa olunaku olwaleero mugenda kuba temukyasobola kunkwatirako ddala. Waliwo kye tuyita job hazards, emiteeru mirimu. Job hazards, emiteeru mirimu. Naawe gy'okolera oyinamu emiteeru mirimu. Ne bw'oba ku kyeyo oyinamu emiteeru mirimu. Bw'alongoosa abakadde oyina emiteeru mirimu. Gwe omusawo oyina emiteeru mirimu. Asindika ekigaali owa boda oba owa taxi tuyina kye tuyita job hazards, emiteeru mirimu. Gwe kye kikulowoozesa nti yeekolera Itongwa ng'alwana ne gavumenti eyagala n'okumutta eyamugoba ne mu Uganda talina kusanga miteeru mirimu. Nange nsobola okusanga emiteeru mirimu oba kye tuyita job hazards. Bikyuseemu kati. Waliwo bapikkerere ba NRM abadde bagufudde omugalo okukola statement. Kaakati Nuupu tekyali versus Museveni oba NRM. Kati opposition eri versus alien skin. Bulijjo abavuma His Excellency Bobi Wine olunaku olwaliwo baba bali mu kala katanze. Baba bali mu kulumbanzi. Kitegeeza NRM versus Itongwa. Omanyi tulinga ebikonyogo ebyakasukubwa okulaalira. Naye ate tebyalalira Mukama yabisaasira. Bwe byadda byakomawo wansi n'ebirimba. NRM yanyooma nnyo. Yalowooza ndi wa bulijjo. Egenda okumanya obulamu bwange nga kiri too late. Egenda okwagala okunzita nga mmaze okuyitamu bakubye Jamshid Kavuma amasasi bamubuuze wa yeekolera Itongwa yewa. Yeekolera Itongwa Mukama n'abeera mulungi kwolwo n'amubikako akasubi n'ayitamu. Kakati olwaleero NRM ekyusizza mu strategy mbwe jidde mu ddiba ly'ennyambalo girumba nayo mwennumbira. Mukwano tosobola kulwanagana musota mu busubi. Nkiddamu tosobola kulwanagana musota mu busubi gali maka gaagwo. Tosobola kulwanagana na kinyonyi mu bbanga obwengula bwakyo. Buno olutabaalo bw'oluleeta eno mu bigambo ndi musota mu busubi ndi kinyonyi mu bbanga nsobolwa mayinja gokka. Ekinyonyi tosobola kugolola mukono kikwateko kisobolwa mayinja. Kati mu lutalo lw'omu bwengula tosobola kumalako nange Yoweri Kaguta Museveni. Tuyina ebitaggwa. Nakugamba ensonga zange naawe ziri pasono ozimanyi. Ziviira ddala kwabati Itongwa. Ensonga zange naawe Museveni ziri pasono nga sinnazimaliriza. Nkulayirira sijja kumaliriza. Nga tetunnakusaanyaawo sijja kumaliriza. Yoweri Kaguta Museveni. Bano bonsindikidde nga bawewukira mulaatiri. Nga banafu nnyo. Bwe tusoma ebyafaayo oba ebitabo ebitukuvu bitulaga nti omusajja eyazuukiza omulambo yali omu yekka. Yali Yesu Kristo eyazuukiza Laazaalo. Era ye yagenda ne mu nnyumba ya Yeero n'azuukiza muwala we eyali amaze okufa. Kakati bw'azuukiza muwala we yali amaze okufa ne kigenda mu byafaayo ne kiyingira ne mu bitabo ebitukuvu nti Yesu Kristo yazuukiza abaali baweddemu omukka. Bw'aba yazuukiza muwala wa Yairo yali amaze okufa n'azuukiza ne Laazaalo, kitegeeza kyakoma ku ye ensonga lwaki kyayingira mu bitabo ebitukuvu. Nze yeekolera Itongwa sisobola kuzuukiza mirambo. Nkiddamu. Nze yeekolera Itongwa sisobola kuzuukiza mirambo. Agamaanyi sigalina. Waliwo emirambo egyafa edda gye mumanyi obulungi. Waliwo bupeeji bw'endabo obutaputa posti y'omukulembeze okusinziira ku ntegeera yaabwe. Sibanenya kugitaputa batyo kubanga ate bo balinga ebinyira. Ekinyira ebintu kibiraba byewunzise, naye bw'aba bw'ato bwe yabirabye nga byewunzise it's okay. Naye
gw'olowooza nti erinnya Itongwa osobola oddyambukirako mu ngeri mbi. Nze Yekolera nkuwaamu singa mba njagadde mu ngeri ennungi. Naye oyo eyafa gwe mwasindise mumyemu sigenda muwaamu. Nze sirina maanyi gazuukiza mirambo. Nkiddamu. Oyo eyafa gwe mwasindise mumyemu sigenda muwaamu kubanga sirina maanyi gazuukiza mirambo gy'afa dda. Nze siri Yesu. Olunaku olwaleero akola posting awaana His Excellency Bobi Wine bw'alina amagezi ennyo ayingira wala n'ebirala. Naye nga yali atuddeko ku live n'avuma Bobi Wine omuntu y'omu. Ng'era naye mabegako abadde avuma His Excellency Bobi Wine. Essaawa eno y'omu yazze ti His Excellency Bobi Wine musajja mugezi nnyo. Y'omu yakolako ku statement n'akugamba nti ye gy'awangaalira ye mbega wa Museveni akwata abatawagira Museveni na muhoozi. Olwaleero yazze okusaanyawo Itongwa ani yamutumye. Anyway, nesaagala muwaamu kubanga yagwa oba yafa mulambo. Nze sizuukiza mirambo. Nze sirina mpiso y'amaanyi ago oba sirina maanyi ga njawulo gazuukiza emirambo. Bagambye Yekolera yagudde. Tagenda kuddamu kwogera, tagenda kudda. Mukwano enjovu ne bwefa siriimu tekogga kwenkana kamyu. Nkiddamu. Enjovu ne bwefa siriimu tesobola kogga kwenkana kamyu. Mukwano mu bigambo ndi njovu. Kuba ate gye nneddira ye mukama wange wa njovu waali awo ekifaananyi. Mu bigambo ndi njovu. Enjovu ne bwefa siriimu tesobola kogga kwenkana kamyu. Kugambye waliwo ze tuyita job hazards, waliwo kye tuyita ambush. Tetegeeza nti komya olutalo. Job hazards emiteeru mirimu. Bw'ofunamu omuteeru gwonna tekitegeeza nti lekeraawo okukola. Nzikiriza nti olunaku olw'ejjo lwabadde lwammwe mwabadde ng'endegeya ku miti. Naye enjovu ne bwefa siriimu tesobola kogga kwenkana kamyu. Kakati alien, oyo muvubuka alien, mubisobola okunsuula taliimu. Nkiddamu. Kale bwe muba mukisobola mugezeeko nga alien yalina okunsuula. Nze bisobola okunsuula mbimanyi. Mubisobola okunsuula mulimu okulya ebigambo byange. Okujja wano nze abadde agamba nti Museveni agenda okugamba nti asigale kinsuula. Okujja wano nze abadde akalakata Museveni nga ngamba nti oye ekyo kinsuula. Okulekeraawo okwogera ku bintu ebiruma abantu ekyo kinsuula. Nze abadde agamba nti emulago teri ddagala. Bwe ntandika okugamba nti bawaayiriza gavumenti emulago eriyo eddagala ekyo kinsuula. Nze abadde awaana His Excellency Bobi Wine olunaku lw'endikeera ne bwe ndimusonga mu busonzi lugalo bwe nti ekyo kinsuula. Alien skin bw'oba ogeewulira ntrayingaako nsuule. Mu binsuula ekyo tekibangamu kuba si kyekyandeeta. Ekyo ekyandeeta bwe ndikivaako then ndigwa. Naye mu binsuula alien skin toliimu. Nkiddamu. Alien skin mu binsuula toliimu. By the way njagala obbategeezaako nti nina abantu abanjagala ng'ate banjagalira ddala. Nkiddamu. Nina abantu abanjagala ng'ate banjagalira ddala. Mwabanjagalira ddala gye muli. Abanjagalira ddala gye muli. Nzigulewo layini zange mbagamba ow'olukumi ow'ebitaano wemmeka teekako nga nkuba screenshot wembateerayo. Ti abanjagalira ddala bampadde. Ti abanjagalira ddala bampadde. Mukakasa oba nnagwa njigulewo challenge eyo. Mwe munkakasa oba nnagwa. Ti abo abanjagalira ddala tebaagala nze Yekolera ng'omuntu. Nabagamba ndi nte eva amata ge banywa. Ente eva amata eba eyagalwa ne bw'eba etomerwa ne bw'eba etomera. Naye singa erekeraawo okuva amata ng'ate esigadde etomera, awo bagisala ne bagirya supu. Bagiwa baasi mu kinjaaji n'agisala ne bagitunda ku ssekukkulu. Naye ng'ekyava amata baba bakyajagala kubanga ekyagibagasa gaali mata. Kakati olunaku olwaleero bano abantu abanjagala tebanjagala lwakuba banjagala naye bayagala binvaamu. Ng'ebinvaamu tebinnakyuka, ng'ebinvaamu tebinneekubira sayidi,
ng'ebinvaamu tebinnalaga nti ndobonkanyi, abantu abo bagenda kusigala banjagala gwe b'oyagala okunkyayisa. Abantu abo bajja kusigala banjagala as long as nsigadde ku ddaame lyange ate nga nabo ly'eddaame lyabwe nkyagende. Bwe ndikyusa bali nkyawa naye nga sinnakyusa mbu yayogedde ku Aleni Skin osuula ettongwa. Mbu Aleni Skin asuule nze. Bwe waliwo abavubuka bajja oli najja n'asekaaseka mu vidiyo tasobola kwogera ddakiika 3 nga tasese nga ayogera ensonga oba alambika ensonga. Comedian osuula ettongwa, comedian suula ettongwa. Muntrayingeko. Ate bwe mbasimattukako wano temukyankutte. Mungezeemukko muwulire obuzito nnyabula. Nkuwaamu ne ngamba leero alwegazaanyi nze kanzireyo mu nsiko mbale olutalo nyenkomawo nkiddamu mu bisobola okunsuula Aleni Skin toliimu. Nkiddamu nze abanjagala bankyukakyuka si bannayuganda. Ab'enkyukakyuka tebasobola kunkyukira. Nze yasaddaaka obulamu bwange, nze yaligitibwa ku miggo, nze yadduka amasasi bagende n'Aleni Skin eyawaanye Museveni, bagende n'Aleni Skin eyabaddeko ewa Museveni, bagende n'Aleni Skin alina abasirikale abamukuuma nga basasulwa ssente ez'omuyiwa omusolo. Oyo anankyawa aliba teyanjagalako nga bulijjo nsekera amabikka nsaamu. Oyo alinkyawa aliba teyanjagalako nga bulijjo mukwenyi ankwenya bukwenya nti nkwagala naye nga tanjagala ngako bya ddala. Oyo anjagala nga yanjagala lwa nkyukakyuka nga nkyali ku nkyukakyuka tayinza kunkyawa lwa Aleni Skin ali ku perolo ya Museveni olunaku olwaleero. Toyinza kunkyawa lwa Aleni Skin eyalidde ssente z'eddagala. Toyinza kunkyawa lwa Aleni Skin eyavumye bannankyukakyuka nti muli mbwa. Bw'onkyawa oba okunfamingidde ddala nti ddala kituufu oli ddooga. Balabe abadde bagamba nti kati kawedde amaanyi gakawedde tekakyalina maanyi getunuza mu ssimu koogera eddakiika 5. Mukwano nze wendi aneewulira oluggi luggule era awulira ng'oyagala nkuweemu oli waddembe okwanikula ku vidiyo eno. Gwawulira ng'oyagala nkwogereko naye obaera ng'ozitowazitowamu at least ne bwe bakkiremu temunziriza bano abawukira mu laatiri. Beera ng'ozitowazitowamu temunziriza bano abawukira mu laatiri. Beera ng'ozitowazitowamu waakiri. Tulina Uganda waffe yatufaako gye buvuddeko. Bamuyita Semayiri. Jjajja Ichuli All Access Semayiri. Jjajja Ichuli All Access Semayiri eyamukuba essasi mu mutwe yoyo gwe bamuwanga driver. Bwe nvaayo ne nkulaga nti oyo gw'olina akyasobola okukutemula. Oba ne nkuteeka mu fiya yonna nti oyo gw'olina mutemu akyasobola okukutemula kubanga tewali nsonga lwaki baamukuwa. Nga waliwo abayimbi nga balagadi batambula bokka ate nga bakola ne NRM government weewe. Lagadi talina mukuumi naye ng'akola ne NRM government alina ne office z'atuulamu. Kwe sooka weebuuze lwaki baakuwa omukuumi nti singa mission enaakulemerera gye baakutuma okukola bakyasobola okukusaanyaawo. Kale nnyinza okuba nawaayiriza nti yakola ekikolwa bwe kiti ne bwe kiti naye ate neeyatta Ichuli tewaliwo gwe baali baakulaze nti yali assegundi. Olwatta omwami twalumanya nti kiki mwakolawo okugema kusinga okuwonya. Kyogamba eyo statement gye nakoze ya bulabe nnyo okusinga lwe balibikira eggwanga nti Aleni Skin omukuumi wamwekubidde amasasi. Ya bulabe nnyo
gwe weebuze lwaki mu bonna baakuwooyo era baakuwa waaki olwatta omwami twalumanya batubuuze nti mwakolawo ki okugema kusinga okuwonya statement eyo gye nakoze nafu nnyo era tekola mawulire nga bwe bagamba nti Allen Skin omukuumi we bwe baamuwa amwekubidde amasasi mugenzi radio wumula mirembe nafaayo nenkola statement radio lyakasuka laptop ya Ivan Semwa kulumberwa Ivan Semwanga mu swimming pool statement eyo gye nakola navumwa abawagizi ba Radio Moses unfortunately time netuuka ate Moses radio naafa oba nattibwa mu ngeri y'emu eyo nze nkimanyi mwami Yoweri Kaguta Museveni ye yatta radio ekyo nakibanyumiza radio ebamala okuyimba tubonga naawe bagenda mu State House after sometimes Museveni abasasule Museveni muntu wa siasa era Museveni bw'aba ayogera n'omuntu toyinza mmanya nti mutemu toyinza mmanya nti dictator bangamba bamutuuseeko nti akwasa n'ekisa n'ekitongwa yennyini yamutuukako kakati kitegeeza mumanyiiko kuba yakolako naye ye yamuleeta mu buyinza kitegeeza mumanyiiko naye Museveni aba akyali mu siyaasa waayogera ati radio kyava agamba you old man give us our money did we sing or not twakuwa siyaasa w'ebyobufuzi tuwe sente zaffe Museveni n'atunuulira omulenzi Museveni yaswala abayimbi bonna ne batunuulira radio bwe bennyini ne babula okwefukira mu mpale ate radio n'avaawo nakyo Museveni n'amussa akasiiso Museveni yeyita mu mbeera za radio okusaanyaawo radio ebyo babagamba nti Radio Mose yali mu bbaala simanya kanyama gwe bayita Troy najja mukola bwati nedda eri yali mission nga yakutta Radio Moses naye bayitira mu ekyo ekimufaanana bwe yafa bwe nagamba nti radio munna ekyusaamu tukyakwetaaga abawagizi be ne banvuma bwe yafa ebasinga okukaaba nze nalina Bulaaya kwolwo lwe yafa nga neerira ssente nga ndi malawundi gange nga bo bali Uganda bali Miranga nennumwa nnyo neŋŋamba naye nayogera abawagizi be ne banvuma ababali mu kkaaba be banvuma abantu muli nkondo eziwanirira abayimbi mu bwengula naye ate abayimbi abo basimattukako ne bava mu bwengula ne bagwa mmwe musinga okulumwa ennyo ebiseera ebisinga bwe nkugambanga nti oyo gw'olina akyasobola okukusaanyaawo nga tonnanvuma kale munda mu mutima gwo gwe fumiitiriza nti bampa waaki eyatta Ichuli baamumuwanga driver eyamukuba essasi ng'akozesa pisto baamumuwanga driver gw'oli seefu awo wooli singa nkuteekamu okukanga oba fiya ey'enjawulo lwaki towuliriza lwaki towuliriza ebyafaayo by'eddiriŋŋana atamanyi byafaayo tasobola kumanya waali nawwa gy'agenda okuva lwe kiri nti totegedde byafaayo awo wooli tomanyiiwo ne mu ntaana gy'ogenda oyinza obutalengerayo ng'olwo lwerumbe oluyinza okukutta gwagamba muganda wange Ivan Bruce Sendege nkulamusizzaako gwagamba bwe bannange tulwane struggle entuufu tubijjemu propaganda Museveni yakola propaganda actually if you don't know nti propaganda nakyo kyakulwanyisa Ivan then tomanyi bya bufuzi era tobitegeera Ivan propaganda nakyo kyakulwanyisa mwana wa taata wange sikulumba mpagula buwabuzi kubanga ne Museveni yakola propaganda ku Dr. Paul Milton Obote Museveni bw'aba yasobola okugenda ng'emisana okugenda ng'ekiro ng'ayambadde uniform z'amagye ga gavumenti n'alumbagananga famire y'abantu 6 n'attaka abantu bana abaana 3 n'alekawo 3 enkeera n'akomawo ng'omusaasizi era alumiddwa ennyo mu uniform ze ez'ekiyeekera nga kitalo maama nga kitalo ekyo mwana wo bannanga botasa abaana baffe Obote mubi nga zaatadde ne robu mu maaso nno bw'oba tokimanyi
nga n'amaaso ge gakulukuta amaziga. Obote mubi. Ani gwe bali bakubyeko mu buto. Bwe bakubanga mu buto ng'osobola okusirika naye wayitewo ko omuntu awo akusange nga gwe wabivuddeko naye maama wo mubi. Baba bwakubye kyokka nga wasiibye ng'amaziga gatandikirawo okujja. Museveni yajjanga mu kaseera nga maama alina obulumi oba taata nga naye yennyini yeesize robu mu maaso n'akulukuta amaziga. Obote mubi. Yatumaliddewo abaana. Mpa bano abasigadde tugende tulwanyisa Obote. Gwe kyogamba kye nayogedde kikyamu nnyo okusinga propaganda alimu n'ebikolwa Museveni gwe yakola ku gundi. Gwe yakolanga ku Dr. Apollo Milton Obote. Kibi. Kye kisinga obubi. Mujje propaganda mu byobufuzi, mujje okuwaayira mu byobufuzi mukwano. Kati then tomanyi byabufuzi. Era ebyobufuzi muganda wange byebyo. In case obadde tokimanyi. Naye mucyo kino nakirese kujjukiza aliyeni nti naawe onakyasobola okutta. In case totegeera politics. That is politics. Politics kazannyo ka kwetta. Politics kazannyo ka kwevuma. Politics kazannyo ka kwewaayiriza n'okwerangira. Sigamba nti bulijjo mpaayira era y'ensonga lwaki lwe nasoose okuwaayira wankutta offside. Waliwo agenda okugamba ekitegeeza na bulijjo owaayira. Sigamba nti bulijjo mpaayira. Kyovola lwe nasoose okuwaayira nga nina kye nnoonya okutaasa muganda wange wankutta offside. That is politics. Naye nga gwe agamba nti wankyayi, nga gwe wenna agamba nti tonjagala nga koza abanjagala bakyanjagala. Waliwo ne yankubidde eggula essimu n'angamba Yekolera otya. Nakubidde kucekinga kola bikoyita mu bingi konze ebyaki ebiriwa. Sirina bulumi bwe mpitamu, sirina bingi bye mpitamu. Nampeereza n'emitwalo 5 ndye kamere. Yagiye yatuyise tuzzi ne mugamba asi tuno si tuzzi eno nkoko, eriko soda, eriko omuceere, eriko amatooke, eriko n'otuzzi. Tuno si tuzzi kati baliwo abankyayi. Mwankyayi wamma abanjagala mwankyayi. Ogenda sangawo mu comment section ye twakukyaye ng'agamba iye twakukyaye y'omu eyanvuma nti kirabe kigira ebimwa gye buvuddeko kumanyoko. Tongwa Yekolera geegangi munsange ye wange butambala kunkuza neewulira. Aneewulira gwawulira ngo neewulira. Jangwe butambala ku kiggwa. Oyanje ensonga ne bw'otaaleeta empaabi. Asuibe bulungi mweraba.